Akabondo kamu kalimu NRM ekulemberwa President Museveni, kalimu DP ekulemberwa Norbert Mao, kalimu FDC ekulemberwa Nandala Mafabi, kalimu UPC ekulemberwa Jimmy Akena, kalimu DF Democratic Front ekulemberwa Matthias Mpuuga. Osobola n'okugattako kino ekibiina kya Bidandisali PPP. Bwatyo minisita w'ensonga za ssemateekera pulezidenti wa DP Norbert Mao bwe yategeeza nga bo bwe balina enteeseganya zibalimu ne pulezidenti Museveni ku nsonga z'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino mu mirembe. Gurupu eyo ejja kutwala pasenti nga 8, obululu 8 ku buli 100, kubanga ekigendera kya kugatta bannayuganda na kulaba nga enkyukakyuka ejja yonna erina okubeera mu mirembe. Bulijjo kino banna FDC kibalumiriza okuvaayo okutangaza ku nsonga eno, kati olwaleero ebyayogerwa Norbert Mao byonna babisambaze. Tuli babiri abakkirizibwa mu Uganda okwogerera FDC abasembayo, Kikonyogo John ne Party President. Abalabo bonna tembajja akadiisi mugijje ku nze. Tetuli mu nteeseganya yonna ku ssaawa eno, tetunnazitandika, sinana ziwulyako nti enkyaje eziri. Okwogera bino babadde bategeeza nga bwe baafunye ebbaluwa okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ebakakasa nga bwe baamaze okutuukiriza ebyetaagisa byonna okusunsula omuntu waabwe abakwatidde ebbendera ku bwa pulezidenti Nathan Nandala Mafabi ku lwokusatu lwa sabbiiti eno. Flag bearer waffe Mwami Nandala Nathan Mafabi yatuusizza ebisaanizo byonna ebyakakiiko k'okulonda bye kaali keetaaga era ne certificate yagituwadde emukkiriza okwewandiisa mu butongole. FDC eraze enteekateeka y'olugendo okusunsula omuntu waabwe bwe lugenda okuba. Ssaawa 4 ku Lwokusatu ennaku z'omwezi nga 24 ez'omwezi guno ogw'omwenda. Amangu ddala ng'amaze okusunsula, Nandala Mafabi agenda kukuba olukuŋŋaana lwe olusooka ku kisaawe kya Kampala Road eruzira mu Nakawa. Bwe tugenda okukuba olukiiko olw'abantu bannansi, omukulembeze waffe wanaayogererako n'abantu ssaawa nga 6 awo. FDC egamba ekyokufuna emikono awatali kusanga buzibu bwonna kyeraze lwatu nti ekibiina kikyali kya muzinzi okwetooloola eggwanga lyonna. Ekibiina kya FDC kyamaanyi, bannayuganda tubategeeza kyekibiina kyokka ndowooza kati mukizudde ne bannamawulire abalinamu akatoma. Kino kyekibiina kyokka ekisobola okuyimirirawo ne batugamba nti siginiki eziriyo zonna bazisazizaamu olwaleero kijatwalira essaawa 4 zokka mu Uganda yonna okuddayo okufuna siginiki endala egenda. FDC yennyamidde eky'abantu ababadde baboogerera nti ssente ze zaabatwala okwetaba mu mukago gwa iPod nga guno gwe gugatta ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti. Founder members bo batugattako bwegasi, naye ng'omulamu ogwalimu twogedde tutya tukkiriziganye ku ebyo ebitukwatako ffenna ng'ebibiina. Tutegere politics tunamutambuza tutya mu Uganda kyekyateesawo iPod eno. Naye ennaku ze mubadde mukisaddewo ti bano bagenze mu iPod kufuna ssente. Kyetusuubira ndowooza kiri wansi nnyo ku ndowooza yaffe ng'aba-FDC. Olunaku lw'enkya akakiiko k'ebyokulonda lwe kagenda okutandika okusunsula abagenda okuvuganya ku bwa pulezidenti mu kalulu ka bonna aka 2026. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.